Omusawo w'ekinnansi ku kyalo Kisenyi mu disitulikiti y'e Mubende amanyiddwa nga Maanyi Buyinza yakwatiddwa nga kigambibwa nti yasobezza ku bbujje. Maanyi akwatiddwa ne banne abalala babiri okuli Taddewo Saka ne Natama James nga kigambibwa nti bano bagwikiriza akawala ak'emyaka 15 gyokka nga kadde waka ne bakawalabanya okutuuka mu maka ga Maanyi gye bakasibidde mu kisenge n'oluvannyuma ne bakasubyako kirindi. Omwana ono yayise ku lugwanyu agamba nti oluvannyuma Maanyi ne banne bajjayo ebiso nga baagala okumusaddaaka nga balumiriza nti emmandwa zaabwe bwe zirudde nga zibasaba omusaayi. Bino olwamugudde mu matu kwe kusala gawakayima n'abasaba okugenda emmanju yeetawuluzeeko bw'atyo ne yeemulula n'adduka paka ku poliisi. Maanyi yagezaako okugoba omwana ono kyokka yeesanze agudde mu katego ka poliisi. Kyokka ng'omukalukalu bw'atajja busera yagitegeezza ng'omwana ono bw'abadde muganzi we era bw'etyo poliisi kwe kumukwata. Abatuuze mu kitundu kino bategeezza nga baludde nga beemulugunya ku musajja ono kyokka nga poliisi yeesuulirawo gwa naggamba. Tumanyi abasaba Abaganda bavubuka ebintu nga bino tuyinza okuba nti tulinaako kwewuunyako oba bakikoze oba bakikoze ekyo. Naye olw'okubanga badde bakozesa nnyo ssente okulimbalimba abaana b'amasomero naye enganzi bwe mbadde ndaba nga emmotoka zifisaako abawala bano bayitayo bano bakomawo bano bagenda bano baleeta bwe batyo kale kino kijja kuyigiriza abaana ab'obuwala embeera gye beeyisaamu nga si nnungi okusinziira. Bali abasawo Abaganda babakolako nga baba baleese ebizibu byabwe n'okuva lwaleero tuyinza okuba nti baleepingiddewo ki. Kati ffe bwe tulaba nga balina abawala mu mmotoka tubeera tulowooza oba nabo bazze bakolako naye tetumanyi kiki kiba kigenda bakolebwako tumanyi nabo bazze bakolako nga bwe bakola ku bantu abalala. Omusajja ono agenda kuggulako omusango okuli ogw'okugezaako okusaddaaka omuntu ssaako n'okuwamba omwana ono okumusobyako ekirindi.